Kiruwe ekyo. Nkisanze ekishoni styles. Shoni. Kati mbadde mmanyi nti ate ono yaleese engoye ze. Ono Shemi. Kivubuka kikusumbwa. Akiri idol. Omuntu tosobola keera ku omuntu yenna omukulu. Tosobola keera kutuula ku TikTok. Okitegeera. Kyakoze eki. No, the boy is idol. Buli kumacha, you know, there are things I don't understand. Bwokera ku YouTube kitegeere, kati YouTube esasula. Tosobola keera ku bye nagamba nga Isima ne mugamba. Va ku Facebook, dda ku YouTube. Because oyina abantu omutwalo ku Facebook. Kati okujjako bali abakwatirwa ekisa n'akuwayo miliyoni. Omulimu guze ku YouTube, omutwalo gw'oyina wano. Ku YouTube ogenda kuba ne live ng'abantu 2,000 bakola ki? Basasudde. Olunaku luno agenda okuggwako ng'olabako $3 ng'ebyo. 3. Kati sitegeera omuvubuka akeera ku TikTok tesasula. Bagambya yeetaaga ssente. Z'emirembe gye. No, kati abavubuka abo abaagala enduulu be basinza otuleetera obuzibu muli n'eggwanga. Be oba osanga nga yeeyambula yalinga kiri ekikazi ekyagambye musiba ono taata we Munyarwanda. Owo yankwata. Nina ekintu kye nyibadde njagala okwogera naye ndi ku BBS. Kankireke. Ekiba kibi kireke Kasuku. Mbadde ngenda muvuma ekigambo kya Luzungu naye. Musonyiwe. Kati benjogera eky'Oluzungu bakitegeera ku BBS. Tumanyi mu ku Luzungu. Sebo Kamalabyonna is a lawyer. Certified lawyer. Ekintu kyammwe mwakiza mu Luganda. Telephone. Kya television. Koko gaza n'oyogera ku Isma. Actually, before I get to what ekiddako. Yeah. How much are we missing that guy? Definitely, we are missing him 100%. Personally, for me, he was my friend, but then he had numbers around him. Yali afunye favor y'abantu nga ye muntu ayogera ekintu. Nga bwe kiri could be there, but not so many people mu nsi muno. Katonda baawa chance nti abantu bakukkiririzaamu. N'oyogera ne bakuwuliriza. Ne bakuwuliriza. You know, yayina eyo favor, but even expression, ne knowledge. And it was real, eh? Yeah, he was. The Isma you see, gwali olaba wano. Bw'omusanga ate nga is so friendly, yes, so real. Yeah. He was a good communicator. So definitely we miss him, but well, that's how the Lord chose. There's nothing we can do about it. We have to go on. Kali, Koko. Omwaka guno tugunzise tuyina ekintu kya Federation, Uganda Musicians Federation. Yeah. Are you among those that are crediting Kenzo for doing a good job? Oba na oli omu kwabo abalowooza kino ekito kirina vision? Because bakikuba from day one, but he has lobbied money for the artist. Waliwo $18,000,000 kati ezijja. Copyright olaba nga eri mu high gear. No. Okay, nze kyenjagala okugamba ku Federation kiri kimu era nkyogedde over the year nti nze nsanyuka nnyo nti waliwo abagenda okulya oba abali abalala kyekyokka bagenda kulya buli sikutereeza. I don't think they are going to do much because for all their engagements and media stuff byolabye tebalina kintu kiri concrete kyebalaga kyebakola. Boyogera copyright bagisanga already in motion. Okitegeera nga aba Uganda Musicians Association bagitandikako dda ne Uganda ene yaragadi bagita batya National Culture Forum. Nga ng'oli Hilderman yali yagitwala dda ng'etambula. Actually bagiyita Hilderman Kiyaga Bill. Yali yagitandikako dda. Yes. So for them they came, whoever ababalira ye abagamba mubuukire ekyo kubanga buli omu kati kyayagala ogulira. But even when they are talking about copyright, you can see they kyeboogerako tebakitegeera themselves. Okay. Bw'obalaba bona abali mu Federation gw'oliba omutuuza alina otandika omuga nti kitu breaking it down apart from a few. Era obalaba nti those few babeera ku lusegere lwa president ne vice we Bahansoni abo bwe batyo. They don't really paint the picture. Bw'obalaba nga boogera of what their mission and vision is. Yeah, but we credit them. Basobola okuŋŋaanya abayimbi majority of abayimbi naddala abavubuka babayina babaleese
yeah. ekyo si kyangu kuba nali nkooye musicians association yeyo wembadde ngenda nga bo baliwo okubala ddiiru. Yes, Uganda Musicians Association wona mu COVID. On paper they have the ideas. Yensonga wachola nti bo baagana okwegatta ku federation. Balinyira mu kagaati. They know what they are doing. Era bamanyi nti ekyabe banakisigalako eventually be banaatuuka bano nga baagala content balina onnoonya bano. However, ebagenda ne beegatta ku federation egenda ku absorbinga content yaabwe ate ebeere nga yebakozesa. That's the sole reason. Kuba bo substance gwe balina bamanyi nti industry gwe yeetaaga era ssente zirina kujja waabwe. Kati lwaki obayita ba deal? Because it takes research, it takes commitment okumanya substance oyo. Yeah, but their ideas are fronted around money. Buli kimu kye baagala okukola balina okubeera nga bafunamu ssente. Which ssente ate tezituuka eno ku balala. Kati bw'olaba abantu abaali tebava ggulu mu Uganda Musicians Association balinga abantu 8 bwe bati. Okitegedde? Jjukira baali bekozemu ne Kasuku ni zinaatuuka platform yaliko ba research baani ba elders nga bagitadde waggulu awo. Okusaba baga nti kaliirigo nga buli omu anoonya we basqueezing okuba nga balina obuyinza ebitiibwa and all those things. Kati nze endya gye baalyamu awo bagenda meeting ageno ne bafunayo kano ne bayitayo proposal beti ne balya ne bakola bwe bati. Kyekyansanyusa okulaba nti Kenzo waliwo yamusomera ate mumumanyi. Kenzo yetaaga ssente kyezo because now I had 18 billion is there. Should 18 billion really overwhelm Kenzo, the brand Kenzo? Sente zakoze my dear and friend, the brand Kenzo, my dear for crying friend, out loud. Kenzo may not be about the money, but of course definitely he's about the money. He may not be about the, because Kenzo as a person akoze okutuuka waali atenga sente nokukola azikola, and he has the desire for validation. Okitegeera for people to eventually yakifuna kuba luli abantu baali balina engeri gye batamulabawo era kati omulaba ennaku zino ali cool, ali calm, he's enjoying life because finally the world Ugandans accepted Kenzo akoze, he's somewhere, he's big. Okitegeera kati kino ekya ssente tezigenda tuukira ku bo, ssente zirina okugenda mu SACCOs era zakusayiningira. Naye kyenjaga gwe bongamba nti Kenzo ku ssente za muganda wange omusajja abeera ne $1 million n'alaba omutwalo gwa $1 ng'agwagala. So that is how dangerous money is. But federation ssente be zinaafuluma ne zigwa ku SACCO, account ya SACCO, that will be the end of the federation. Sure. Yes, because they have sold to people in the federation abayimbi nti ssente zigenda kujja tubawe. Naye ssente zijja za proposal oyina okulaga you want 100 million for what? And what is your payment plan okomyawo ssente ezo? Kuba ssente zaapasingibwa cabinet tezaagabibwa president nti azibawadde buwi. What repercussions must artists be aware? Anti kati abayimbi kye balina omumanya nti ezo ssente mu kulowooza okwange ezo ssente zigenda kubataayinga somewhere, especially politically. In what sense? Nti bw'ogenda n'ofuna looni ya $1,010,000 kati olina okumanya nti tomala geeyasamya gavumenti ekulinako contract kati basobola okugaa nti lekayo tuweeyo ekyapa tulekere kino. Kati olina omumanya now how do you trade, because nga bengambye ssente si zaakugaba bugabi nti nga president waagamba nti abo abantu bange mbasiimye mukwate zino ssente. Kali nga tumaliriza 2024 what are your biki byosuubira biki? 2024 nze ndowooza tugenda kulaba abayimbi ababulirayo nga bavaako nga bavaako bangi kuba guno omwaka abasinga bazze mu kunoonya ssente ne beerabira okuyimba. Abayimbi bangi bazze mu mawulire nga amanya gaabwe gatambulira ku mawulire nga ne music takola ki kati. On the other hand ate abayimba beeyongera kati tugenda funa ba breakthrough
abayimbi abagenda breaking through betuyita abato Okay. banji kati nga ola modulo ba Violeta bani bagenda kweyongera Okay. kati bana ababadde balowooza nti kina tambulira ku mawulire kigwe batandika obbulirayo kuba ebivulu bisala abayimbi wabweru wa Kampala. kale Kasuku obudde bunkute, it's limited time. Thank you so much for passing time. Thank you. Badde nsaba tuddeko ku YouTube channel yange Eddi kati nfuneyo ku ebifisse wano tugende ndeka ndi ku ssente zo wampala gundi ya Kawunyemu 360 ewagiddwa